Mukabe Junior atasaaga omo bwate South Africa n'ensi yonna bakigasseeko bwatasaaga ekyo balina kimanya eno family tesanyirwako Mukabe Junior yes nze naye nti osaaga omusajja n'omuwangagusa nze namugamba yawalampa omwera mannyo era ne mbagamba nti mutunule gye binaggwera nga omutuufu mumutegedde n'omufere nga mumutegedde Doni waffe Doni Chris owamwe Uganda naye wano South Africa bwe yajja yaleetawo amaalo n'ekyejo ninde Mukaabya ekintu kyewayogera ekibala kituukidde ate neewunyizza ate nga tewayiseewo bbanga kuba nze nali ntaasa abantu actually nno nze nnawo kujja ebyamatuba tubimanyi naye tutaasa bannayuganda kuba kati waliwo bannayuganda abawansi nga tebasobola kutegeera bintu biri mu bagagga kati ffeeno tubeera mu life eri esembayo tumanye ebintu by'abantu naye oluusi tusirika busirisi nze naye manyi lutalo lwagundi lutalo lwa mukyala biggweeraawo ebigamiro wawerekeza lyankanga ebyomukyala byalimu naye kati nagamba nkole ki ekiyinza okugatta ku ggwanga neŋŋamba kantaasa abantu ne mbabuulirira abaabuuka ne babuuka abo abaakigenderamu ne balowooza mbu Mukaabya yafiiriddwa kati be baakaaba be bafiira nze namanya kyovola nabagamba nga mbabuusa omuwuliza Doni Chris ate nga njagaza akyenza ne wanga atyayo era kyovola bwe yadduka yali agezaako okwekweka eddabani South Africa wano najjukira nagamba waliwo Mukaabya dakiika 2 paka ne tumuga agende Germany ogende mu nseeze endala Schengen tatudde naye nakuwulira ne bwampulira ate kati anaakola bukedde agiraba kituufu naye kati abuuze ku ffe bakola batya ssente entuufu ebintu bya ddala nakulabye nze ndi bulijjo manyi jasi bwegibisa ndio managing kuna abaindi abagundi wa South Africa nakulabye nakkiriza so kati gwe kyova omanya music industry ye South Africa tuli mu ngalo tugiri wakati ate nga Munnayuganda yagivuga okikola otya Mukaabya bukakamu na bute mulisanyo kuba kati era singa aba muntu mulala singa abo bonna bamapoliisi aba batimbye bano kuba be baliko be batrendinga n'okubafuna abo bacakacaka ba Brenda Fassie family zonna jukira nziri wakati wali bampa respect mu nsonga eyo so mucho mutabani wa Brenda Fassie Bongani Fassie Bongani Fassie gwa managinga abo bonna bali under M Junior Records management M Junior Records management kwana leka bawerako naliyeko no mukwano goye Ntoshikazi naliyeko mutabani wa Brenda Fassie waliwo mukyala yabaddeka waliwo balabangi waliwo none abayimbi nnono bangi lwakuba nti kati abasinga ekizibu kya music wa wano ti omuyimbi tatrendinga nnyo ng'ate oluyimba lutrendinga osinga omuyimbi oba okitegeera kyogeza kutegeeza nti kati oli fluent music industry South Africa kyovola banange kenyini nkuba music wa mapiano South Africa that's why booking ziba booking after booking ndoza olabye emikolo gye tukuba enteekateeka gye nina ya kukwasaganya ne bapromota be Uganda because kati nze akagerike kiri nti sibeera Uganda simanyi industry ya Uganda bwetambula naye akagerike kiri nti kati abayimbi bawane South Africa mbalina kaabe muyimbi ki mulina kyangu nnyo okwatagana ne promoter amanyi ebye Uganda bwe bibeera bano nembatikka nembaleeta n'abawala balake Dube ne bana abayimbi abato abaliko abapya abama because music ewe South Africa yasinga okuvuga mu Africa ng'ogyeko aba Nigeria kati nze nategeera nti awo nawo waliwo seneza buli wabeera sente wembeera nange nenjiyingira era kati sente tuziyoola kwaba abayimbi bo bonna wakati baweze bangi nnyo wenenera go planning gwoteekateeka nti ayinza okukola korabo ne Muzeeyi Mukaabya njagala ndi mu kuyigiriza Muzeeyi mapiano era gwe mulimu gwendiko era mu bbanga eritali lyawala agenda kujja wano basoke bamutendekemu amapiano bwe bagakola ki bwe bagazina Mukaabya naye tuleka